endo okujja okola n'abaana baabwe ng'oluusi babaagala nnyo tebaagala baawukanako ng'oluusi oba talina gwamulekera naye ate ekintu ekyo si kya advisinga okujja n'omwana we ku mulimu. Yes, I don't advise it. Olw'ensonga kigenda sooka kireete empalana wakati wo ne boss. Abakazi balina ekintu kye batamanyi kye batya okukkiriza nti mulabewo. Ebiseera ebisinga waba tategeera bulungi aba mulabe wa mwana wo. Omulabe wo weyabaya ate abategeera obulungi beera tono kati ekitegeeza mu kitwalire ddala nti mulabe wo mulabe wa mwana wo. Ate kyogedde nali nkirabyeko nti omulabe owuwo oyinza okuloza nti akoma kugwe naye asobola okubeerera omulabe mbalaba nga bagamba mwana muleka azanye ffe abakulu ffe abalinamu empalana ani eyagamba nti oyo gw'oyinako empalana akimanyi bulungi omwana yakukola ki yakubeezaawo oba gwe mutima gwo n'omwana omukulu w'olema odifiiringa ajja ddizza kuki ku mwana kati nze kyembadde nteesa oba mu butuufu funa woleko omwana omujje mu bintu ebyo fayo oyo omwana ye yakola ki omwana yafa myaka 2.5 era kitalo nnyo naye nyongera okubiriza abakozi singa kibadde kisoboka temugenda n'abaana omuntu bosi agenda kuwala n'akuggyeko empalana agize newe yali nga tannakuba ng'abalagirawo ye ali biki ali bibye ate Abanayuganda muli balowooza nti we bakwagala ne bakuwa buli kimu oba olina ggondera bo ate ekitasoboka kubanga bonna tosobola basanyusa kuba buli omu alina kyakola ki kyakwagalamu buli omu alina A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali ebulaya, n'ompereza amanya. Naye nga sula mu kyoto kino, n'enkusembera edduwa, n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali ebulaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereze ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli ebulaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 nnyo gwe munafa agenda amaaso n'okubanga otugoberera weebale nnyo weebalire ddala nze muzzukulu wa Kisoloma Ntimba wano ate tukomyewo mu mbeera zaffe ez'enjawulo tukomyewo tunyumyenyumyemu nkomezaawo mukwano gwammwe era akubye akambalo sikategeera senga muto kano ke bayita batya akawaggulu kano ke bayita ayagala okwewa emirembe yambala weewadde mirembe oli mu free zone ate akawansi eno shoti teyina temugira nga shoti mboni n'ebisambi ebyeru naye shoti ate nnene nnyo kati esegeza leero oli free obulamu butadde mu free zone ze eva mba free era ngezaako laba awo abaagala okuntegerera mu nnyambala yange muneesonyiwe kubanga era ne wenali nzija mwali temummanyi kati n'ebyennyambala mulabe birabe mulinde ekyamagero kya Katonda ye mwensi temwagala ekyukeko mwagala bibeere nga we byabeeranga edda ensi eneekulaakulana eri abakugambako ku byennyambala eri abagambako ku byennyambala Abanayuganda bamanyi tebamanyi nakye baagala baleka bakwagaliza kirungi teri kirungi oba banjagaliza kirungi lwaki tebangulira ekyemisana n'ekyeggulo byendya kwesiriwaza naawe songo bungi kale ye Queen Masolo soko obuze ku bantu baffe bane muli mutya kansubire muli bulungi amanyeezo singa muto Queen Masolo 18 n'okwambuka bamikwano mu abafollowinga abatagiweza muwulirize ebya Kimbowa oyina kuwangamba nti abasajja abatalina ssente bagende mu kyalo bawase bajjajja baabwe omusajja nedda omusajja atalina ssente
okugenda bugenzi wa jjajjaawo yekka yagenda okweyitira mwami n'essanyu eringi ng'akiwuliramu emirembe ate ng'akijje kuki kulo nga tomuwadde yadde n'ekyo naye wano e Kampala nga tolina ssente ebya mwami biveeko bajja kuyita ow'akapale. Ajimiti nkutumiddeko nnyo nenkulamusa n'abantu baffe bonna abagenzeko wajimiti bane mwongere mugende wajimiti gyali akyagenda maaso okubanga akola ku bantu ab'enjawulo mu nsonga ez'enjawulo akyalombedduwa musajja mulombi wa dduwa so abo boyagala kulombera ku dduwa mu nsonga ez'enjawulo kugendayo mukubire ku simu eyo eri wabbalibbali awo 075 075 2 8715 omukubirako ojja kuba omufuna bulungi nnyo talina nsonga emulemerera amanya ndi bweru ebintu tebitambula njagala kugenda bweru asimanyi njagala bufumbo zimanyi moloka zange zigwa kabenje bizinesi zange abakesiswe bajja basooka kugalawo dduuka lyange ebintu wemba nakasuubula ebintu nebigwa ebbeeyi simanyi biki okuva mu covid obukyanga covid agwanze siddanga ngulu oluusi oyinza okuba nga ne ssente ozirina naye nga weetaagamu omukisa so genda kulombere ku dduwa akutereko kabaane ebintu bisobola okuba nga bikutambulira bulungi nnyo nyini ddala tuli mu biseera bya mikolo so osobola okuba nga onkubirako noŋŋamba waayo omukolo gwange njagala ogunkolere nkuwa okuviira ddala ku mwogezi nkuwa bakatumwa nkuwa juice nkuwa music omulungi tulina music omulungi okuva mu selector Derek Empire amusajja akuba music atannaba kusangako wano mu kibuga so music we mulungi oba music waffe mulungi nnyo osobola okuba nga onkubira noŋŋamba nti njagala ne music njagala n'omwogezi njagala ne decoration byonna nja kuba mbikutuusaako mu mbeera efaanagana bwe tunafiiddwa mukwano gwange musawo Prosi Nalongo munaade bamanyi Nalongo Prosi mayambala bambi omukyalo oyo yatufuddeko yafudde ng'azaala kyadde kyanaku nnyo Nalongo mayambala Prosi yafudde so nsaasidde nnyo famire nsaasidde nnyo Salongo mayambala n'abantu bonna abadde bamanyi musawo mbadde muyita musawo naye sapiti rest in peace musawo till we meet again. Ogamba ki? Sigamba mpozi gwe. Kyekiriwo. Tewali kapyaki. Mbadde nina ensonga bbiri njagala twogereko olwale waliwo mu story gye mbadde ngoberera ya mukozi mwana abadde alina amaka gakolamu naye yafuniddemu ebizibu ebitagambikako awaka we yabadde abeera omuliro gwakutte ennyumba ekisenge kyokka mwabadde asula omwabadde omwana we ye ng'ali wabweru so omuliro yabadde n'omwana yajja okukola nga ze n'omwana kati mu kaseera omuliro gwa yakide yabadde ali wabweru ng'alina ndowooza byakola omuliro ne gwaka paka we gwatuse okubengeya ennyumba ekisenge kyonna ne kijja ne kiggwawo bagenza okumuyita okujja okutaakiriza omwana we yesu omwana yamugjayo ng'akyalimu akalamulamu naye nga tekikyasoboka nga tolina kyoyinza kutaasa era akaseera katono omwana n'afa kati naye yafuna injalo ez'amaanyi kubanga yayingira omuliro omanyi nga obagaa nti omwana we ali mu muliro so yayingira mu muliro agezeeko okutaasa era omuliro naye ne gumubisa bubi ne gumukola ebintu ebiteetaagisa omubiri ne guzimba naye mbadde ngezaako okulaba ebiddako awo mbadde nsinga okugoberera nga ndaba omuliro gwayaka omukyala abadde amukozesa yalimu mu nnyumba yali mu kisenge ekiddako nti yali ali mu kusaala omuliro gwayakira eddakiika mmeka omuliro ogwokya ennyumba ne gutuuka okumalawo ekisenge guyinza okuba nga gwamala ebbanga sisobola kugezesa ddakiika abasiraamu basalira eddakiika mmeka eriyo eswala eyeraaka 3 eriyo eyeraaka 5 eriyo eyeraaka laka zemmeka ze saawa enyiriri babazisa nyiriri abasiraamu mujja tusonyiwa tetusigenda nnyo naye baziina engeri gye babi oba gye emirundi egy'okuvunama bwe bati kale ekyenyo tekisobola kusukka dakiika 10 omwana ng'afa omukyala teyajja kutaasa mwana ate nga mu nnyumba yalimu basooka ate kukowoola maama w'omwana yali ebweru ekyo ne tukivaako nolwakale oba ngeri gyali omukyala akuzemu oba naye yatya okwesogga omuliro naye tebategeeza LC ebatwala nti wane ewagundi wajakiseewo omuliro tebategeeza poliisi ya mu kitundu ate nga poliisi ensonga yandibadde yegikwasaganya ne bagenda n'okuzika ne bazika bagenda abantu 5 ab'omu nnyumba eyo nga bo 5 omuwala ne bamugjayo n'abeerako ewaka ng'avudde ekiroddo kati ne waka bamugjewo bamututte ewaabwe bo mu statement gye nafunye
nti abeewaabwe bamusabye bamutwale bamujjanjabeko. However kisobola okuba nga era si kituufu nga bayagadde kwejjako mwana ono kubanga n'ennyumba n'ekisenge kyayidde n'ebintu byonna talina kyagenze nakyo. Era sisuubira nti wanaatuuka eyo naawona ebiwundu anaayagala akomewo akole awantu awafiira n'omwana we. So njagadde nkubuuze ate kirungi nti gwe oli muyiribi. Abakozesa bano empisa gye bayisaamu abaana ekisookera ddala ngenda nsooka mbagambayo ekintu kimu bwe kiti nti nkitegeera mbu abamu bagenda okujja okukola n'abaana baabwe ng'oluusi babaagala nnyo tebaagala baawukanako ng'oluusi oba talina gwamulekera naye ate ekintu ekyo si kya advisinga okujja n'omwana we ku mulimu. Yes, I don't advise it. Olw'ensonga kigenda sooka kireete empalana wakati wo ne boss. Lwansonga ne wanaakutuma akantu katono n'otakatuukiriza obwongo bugenda mugambirawo obadde ku mwana wo osinga kufa ku mwana we. Era naawe ne woba okiraba mu common sense omuntu yenna asooka kufa ku mwana we. Bosi ne wabeera n'abaana ewaka omu n'afunako obuzibu oba ne wabeerawo ekitateredde empalana eyo egenda sooka kugira mangu ku mwana wo. Oli ali ku mwana wo w'omunyiiza bw'obusungu bwo agenda bugabanya buteeke ne ku mwana wo. Abantu balina kye batamanyi. Abakazi balina ekintu kye batamanyi kye batya okukkiriza nti mulabewo. Ebiseera ebisinga waba tategeera bulungi aba mulabe wa mwana wo. Omulabe wo weyabaye ate abategeera obulungi be batono kati ekitegeeza mu kitwalire ddala nti mulabe wo mulabe wa mwana wo. Eyo point nkulu nnyo ate kyogedde nali nkirabyeko nti omulabe owuwo oyinza okuloza nti akoma kuggwe naye asobola okubeerera omulabe ow'abaana bo. Mbalabanga bagamba mwana muleka azannye ffe abakulu ffe abalinamu empalana ani eyagamba nti oyo gw'oyinako empalana akimanyi bulungi omwana yakukola ki yakubeezaawo oba gwe mutima gwo kati naye waba ayagala okukulumya akosa ki mwana wo. Abasiru tebakitegeera. Kitegeeza ne bano betuwulira mu byalo eyo bwesimanyi alina ensaalwa ku baana bagundi abaana bagundi be bawasa abaana bagundi be batikkirwa tebajja kufumbirwa kitegeeza ensaalwa agijje ku ggwe agitadde ku baana oba si kyo ne waba abaana be bamukwasizza ensaalwa naawe abaweerera ayinza ojjikuleetako n'akugyawo ne balema ossoma bitambula omulundi ogwo. So omulabe wo asobola okubeera omulabe w'omwana wo. Weyabaye ensi gye tulimu newe mutandika nga mukwatagana ne bossi wo waba tamanyi kusonyiwa na kwebuulirira maaso eyo era mugenda tuuka mufune ki obutakkaanya okitegeera naye ye okwagala obutakkaanya obwo abamu abakazi abamu bali bafumbo balina stress z'abasajja babakyawa baba picture kakati ate nawe omukozi omustress ng'ettima agenda ddikulaga ate woba n'omwana omukulu woolemu oddifiiringa ajja ddizza ku mwana kakati nze kyembadde nteesa oba mu butuufu funa wooleko omwana omujje mu bintu ebyo okukola okwa bwakadamu oba omukozi kiringa kugwa mu mukwano nti ogugwamu naye ng'okimanyi waliwo okukola ki okuguvaamu okwekyawa gyekuli oba okimanyi oba okiyina ki omuntu omugezi oyingira omukwano gwonna okimanya nti eriyo akaseera kokwekyawa so n'okukola bwe kubeera ndi mu maka gano nkya bujja kyanga sigaliyo ne woba oli mugole baakakuwasa olina okimanya nti waliwo kali akaseera agagenda otuuka ng'omusajja akukooye nga takutunula nako nga tolina ky'omugamba n'ogamba naye akaseera ako n'atuuka biki bye nnaakola mukuumirewo musikirize oyo ye omuntu omugezi ali mu Kampala omusiru yatabirowooza yagamba Katonda alireeta kyalirese n'ateetegeka nabadde ndaba akantu k'akasuku alina omukazi oba gwe yakyazizza naye ate wansi nga ndaba ataddeko big eye yatuuma namawunyo we mukwano gwali eno nga mupya nga tabimuyita n'ebyo naye bwe gwakaddiwa erinnya n'alikyose yamuyitanga sweet honey n'atandika omuyita namawunyo n'omwana nga akayita mbw kasemawunyo akato kaliwa kati nze mbadde nteesa at least tewalize na mwana wo
mukukola bosses bano bainamu abakyala n'abakyala tugeze bosi mukyala naawe omukozi oli muwala basobola okukubagana mu ngeri y'okweteekako ebbuba kituufu abakyala nsiiba mbajjukiza nti Katonda yatutonda ng'obwongo bwaffe buli wansi nnyo tutegeera naye obwongo buli wansi tulowooza kyolwo olunaku kye tulabako abalowooza ki ekigenda obbaawo mwaka mu maaso oba nnaku 7 mu maaso oba mwezi be batono abasinga balengerera awo kumpi batunania by future tuli wano naye gwe wapulaninze nedda enkya byonookola enkya ate ogenda bitambulirako naye nze nyinza obba mbalaka leero yengeri gye nkugamba nti abakazi obwongo bwaffe buli wansi omukazi ayinza okwereetera omukozi yennyini n'amugamba towanga bba wange emmere tokolanga bwoti naye bayinza obba bakoze eki batudde mu ddiiro ne bbaawe omukozi ne wayambala ebiwanvu naye ebbina erimu ne limala litoloka ne libigula liti omukazi anyigirawo naye nga yaleeta omukozi oyo osegedde newajja nekakuvaamu nekakutanda n'owakasimayira amannyo ne geegereka bulungi oba ojja kukola ki oba ojja munyiiza oba ojja muba mujja kuvaawo ng'omukulu agenze ye n'abaana b'okwagala obwongo bwe buyinza n'omuweereza kati ono abaana bange banjagala olunagira ng'omusajja nzijjawo kasita abaana banjagala tulowoolezaawa wansi esegeze n'abaana okwatagana bulungi ne anti abaana okwatagana ne anti omuntu asobola onnyiga ate bosi ayinza onnyiga abaana lwaki bakwagala nnyo kino ekikozi kiyinza okwesiba ku bba wange kati engeri gye kiri nti abaana olwedde bakyagala bba wange n'akigattawo nze n'akola ki nangoba kakati ozitegeera ensonga ezo obwongo waffe buliwa twekengera mangu nga tetumaze kwekkaanya naki nansonga ebisa ebisinga kati kankubulire abakazi abawalana bannaabwe w'omutuuza bulungi n'omugamba oyo omuwalanira ki ogenda kwesanga talina nansonga nnafu nnyo buntuntu bwa bulijjo abigula ebbina lirimu liri wansi lirala n'agamba ako ng'empala naawe weekola ki weva oba nga yakolayo ng'oyeruse bulungi n'agamba ako oba nga weeyerusiza eyo empalana eva empalana z'abakazi teziba naki nabaka abeewalana ku muzigo naye ng'ekiwalanya munne bbawo oli aleeta enkota y'ettooke ebyo nabirako nange twabeerangako ku muzigo enkota y'ettooke nga nakazaala mutabani wange nga taata we aleeta kipaketi kya pampa kiti ebiigi ebiki nga bansombera ebiveera nga bina abaana be babireeta ne bakuba ku shedi tu neiba n'anyiiga lwaki gogo baleetera lwaki bandeetera mu bungi yagula kapampa kamunkamu okitegeera abakazi obwongo bwaffe bwa wansi kati oyo omukazi aba alina okuvaawo bubi nnyo n'omukozi omukozi ne waba amukolera buli kimu kyayagala ati lisiti yeekwasa waliwo mu bye nabadde nga ndi mu kunoonyereza mu story eyo waliwo omuntu omu yaŋŋambye nti omukazi ono ye naye yabadde awandowooza ye yagambye nti ayinza okuba omukazi ono teyalina kirowoozo kikuma muliro gutuuka kutta muntu nti naye olw'okuba omwana ono yali amubanjizza essente n'ayagala nti ateekewo embeera akumewo omuliro oba omuwala atye adduke kumba omuliro ne gutaba butabi ne guwokyeramu n'omwana kubanga ate njagala okubabuulira singa munoonya abantu ab'okwegendereza mwegendereza abakyala abafumba abo ono si mufumba mukyala mukulu myaka nga 6 ate abo be basinga ettima ensonga omusajja aba yamulekayo kati kankuba teri muntu asinga kuba wabulabe ng'omuntu ateepicca kate mbadde manyi ensaba yagivaako nga yakkakkana nga yatawakala olaba okwepicca kuno kwa mugaso mu ngeri eno nti guyina engeri gye kukkakkanya omuntu n'afuna essanyu n'akkakkana ebirowoozo n'omulaba omukyala ey'epicca buli ssaawa aba ne smiling face nga gy'olina okitegeera naye ogenda osanga erikyala eryettima nga lirwawo okulinnyonyoogeramu oliraga omukwano licekecyacekecya so ng'ate ono omuwala amukolera ewaka alaba ababoda bamukangamu awo abavubuka abalinaanya bamukangamu awo n'anyiiga kati abo abeera ne stress tata w'abaana olusi yamulekawo yamusuulira abaana bamuswesinga abakuza abakola atya talina yadde n'amugambako nnyabo munaye walungi wala alaba emyaka gyamugwako ategekera nfaaye ategekera ki abamu ate naddala abakyala bafumba awo obalaba abeera ewaka omusajja yamunyizizza
bamaze ennaku ziizo tebawogera na musajja tebasula wamu musajja asula ku kapeti omukazi asula waggulu sima musajja asula mu motoka mwebiri mu maka basula mu ntebe basula mu motoka naye nga mwemulowooza baliwa ng'ekibagatta kusaala mu ddiiro kwe kukola ki nga kusaala eddiini yekola ki yebagatta okusaala bajja ne basaala wamu ne bagenda buli omu nadda mu bibye naye ng'okusaala buli kusaala bakola baki bakola babiri okwo kwe kubagatta kakati oyo omuntu tayinza butakuba mukozi stress olowooza omuwala ono ayinza funa atya justice nga ate n'ekirala abakozi abamu bajja mu maka g'abantu nga balina ebigendererwa okitegeera abamu nga bagalana kugamenya abakozi abe basinga abamu okweyonoonera ebintu bino nti nze wembeera wano nempulira nti omukozi wa maama nagundi yamubbidde bbaawe sigenda kubanga atudde na bba wange wano bigule ebbina nneme kijjukira kyennawulidde eri era enja wenkera nenkutikana kolotya omanyi gyenayita abawalabu kyebabasinga otwala ekiwedde amanyi bano abaana bakola obwakadama mu nsi z'abawalabu bwe batuuka eri babambaza agagoye aganene agatalaga na mubiri wegamba omusajja wako atalimanya nakumanya nti oba ebbina mweriri sibebana abasajja b'e Uganda omusajja wa Uganda aba ayagala mmanya ayambadde mini abeera atya nayambadde ekigoye kiwambwe ekitalaga yadde nebbina ab'e Uganda bo bonna asobola obbacekinga abakazi abamu ava mu kyalo mukwano nga ye senga wamusibiridde entaana nti mwana wange ogenda mu maka ago naye tukoyo obwavu tukoyo obonaabo naawe ogasobola okitegedde gwe nkukoledde na direct pass sigambye mugenda mu garden weetege gy'abajja ate omwetege oli mu nju yeka yeki yennyini n'omwami kola buli kisoboka odda wano na mwami so abakozi abamu bajja n'ekigendererwa ekyo nti byonna kambikole nina obufumbo buno ombwagala kati gwe omukyala w'omumaka omulunda niko okwesiriwaza otandise okumuwa gaapu toyagala kukomawo kwenyigira mu mirimu egimu omanyi waleeta omukozi oyagala n'obuliri yabaabuyala oyagala ne bokisa za bbawo yabaazooza kumba omuwe gaapu okimanyi nti abakazi abamu bebasinga n'okuwaata abakozi omwaganya kituufu okwata amasuuka gamwe ge mwasuzeemu mu ngeri yonna nemugalekera awo omukozi n'okwata ebokisa za bbaawo n'oziteeka mu baketi awo n'okwata n'empale zo n'oziteeka mu baketi awo ate abantu abamu battama kyovola abakozi bakyabatta nalabyawo kadaama nga anyumya olunaku wiiki gye yasooka ogenda okukola mukama we yamweyawuliza n'amugaa asooka ojja onzigyeko wano ku byoya omusajja omukazi mukama w'omukazi nga yita ebbanga lyabaddeyo nga yangani akimukolera ekyo oba mukozi bwe kakati munnayo kati oyo nga lwaki tebamwoki kati ng'asazeewo oba wajja kukola na bino byonna bikole naye ate olaba mulimu n'abakazi abamu gwe mpulidde ogamba oyo abadde omukozi amubanja ssente nnyingi mulimu abakazi abamu nga basajja babawa ssente z'abakozi ne bazirya ne bataziwaayo omukozi n'atuuka nga banja emyezi egyo 5 ate okwogera tagambe dadi tagambe omwami w'omumaka nolisi batakubayita baddadi kuba n'abaana bako babayita baddadi ate ono amunyigira eno tamugambire walinga omusajja awulira tabanje naye nga ssente bakola kyebazimuwa kyokka era abakazi bane kyokka essente bazikuwa ate nga omukazi guwaleeta omukozi abasajja ffe tukafiiramu ssente bazikuwa aye n'ozirya ate nga mukozi gwa muleta waliwo kimanyi ebiseera ebisinga oyo omukazi nze ngamba kirabika omukozi oli adda mubanja ebbanga ddene emyezi mingi n'atuuka n'alaba nga ssente ziyitiridde n'abyetamwa nze ndabyeko n'anoonya engeri gy'amugobamu ndabyeko abantu ng'omuntu amubanja nga yalya ssente ze n'akitegeera nti gundi wuuyo akomawo avudde mu bwakadaama ajja nga nno boogerezeganye na bulungi ntuuse nzija namupangira abantu ne bamuttirayo ya kituufu nabadde nakozeeyo era na story nagikola wano bato eri ku Kimba Plate sindakadaama gwe era musobola okumufollowinga ne mumukebera ya abadde eri ng'aweereza ssente ng'azituukira ku muganda we ng'era amugamba akati ezo zizolyako ne maama mugulireko kino then ziri nkolera kino omwana yagenze okukomawo kuno bwe yamusaba nga mumbeerezaako ku buvidiyo ndabeko ku bintu byonkolera tiye nammwe abagenda ebulaya n'olugezigezi olowooza nsobola okukubba omukazi watu n'aguma agamba mune ate oli muganda yange tuzaalibwa mukyalo omu
Omwala yagenze okomawo kuno sente zijaze nazo ezo ze batravelinga nazo ezo nga zalina zokka. Sister ino senguka yasenguka wabadde amanyi wabeera kati kibamwe n'essimu ze yaziggyeko. Kati ate oyo mulaba asobola n'okuloga n'owutta. Babikolanga. Ku ssente zo. Bangamba bayire bangamba ne zino kampani ez'amataka. Ezo kampani ez'amataka ezo nti osobola okubeera eyo ng'ogula ettaka lyo baweereze ssente. Olw'okomawo bakutwale ku ttaka lyo ne bakuba amasasi. Ate obufere buli mu Uganda buli kintu kirimu obufere bwakyo. Kakati sooka olinde nina kyesitegedde ku nfa y'oyo omwana. Omwana ye yakola ki? Omwana yafa myaka 2 kitundu. Era kitalo nnyo. Naye nyongera okubiriza abakozi singa kibadde tekisoboka temugenda n'abaana. Omuntu bosi agenda kuwala n'akuggyeko empala n'agizza ekkaana. Ng'alaba ate akaana omufuukidde ekizibu. Babosi abamu nno baba balaba akuliisiza omwana omubanjiza. Era kyembadde nkubuuza nti ebyokulya nabyo bitera okubamalamu. Abantu nze sagamba nti no senga wange yanyima ekyemisana nayoza amasowaani gonna naye ng'ebiseera ebyo nali mwana muto. Ogende wa mukwano gwo nga naye ayina ettooke erimu bamuterekedde. Nasomanga nga nva ku ssomero ng'enjala ennuma senga wange n'aŋŋamba taatawo talina ssente zaatuwa ononsonyiwa taatawo yajjako amasimu. Ng'ayoza nga mukazi mukulu. Ate nga senga wazalo taatawo ddala. Nga sayoza amasowaani n'assakuli n'enkera n'enkomawo nga njayuya n'ogwokubiri n'ogwokusatu wiiki nnamba nange n'ennyingira ensi. Naye gwe simanyi. Olaba tubeera Kampala n'olakyaliwo nga talina kyalina n'omugamba agenda weeteekemu akakomando. Naye omuntu akumanyi. Okuliisa oba ku abantu abamu. So oli ayinza okirowooza nti kasa muliisa. Kasa ali wange emmere ali abwerere. Akubalira yuno wano kati omanjizaaki. Tosasula renti, tosasula mmere byonna obisanga wano. Kati omanjizaaki. Naye story eno ekyalimu emivuyo mingi obutategeezaako poliisi n'obutategeeza LC omukyalo ono kiki yabadde abala. Simanyi. Kubanga muntu mulamba yafudde omwana ate bizibu. So ekyomuntu okumugjawo nga amaze ofuna obuzibu n'omuggyako n'omugamba agende ewaabwe ate ekyo kitegeeza ki? Aleme muletera mitawaana wuwe. Naye kufiira awo ng'omwana we yafiddewo. Kati kambuzeewo yabadde amusuubula yamuwadde ssente ze oba. Ebyo kati biri wakati we naye kubanga ye ekituufu yamugye mu maka ge yamuzizaayo ewaabwe. Naye era ye statement yataddewo nti abeewaabwe baamusabye bamujjanjabeko. Nze kyembadde mpa amagezi abali eyo. Abaana bammwe singa mubadde musobola mubajje mu bintu byammwe. Oba ogenda genda bwekka. Ate abajja n'abaana mu bufumbo. Abajja n'abaana mu bufumbo. Abo era baba beetetenkanya. Anti nga ogambye wali amugye mu ngamba bana bali mu kkola. Abali mu kkola bo tebagenda nabo. Wo mu bufumbo yagende naye. Mu bufumbo. Nga nze nziza fumbirewo. Nezija n'omwana wange. Engalo akisijjo manyi kimugwe ka business kentezeewo ndabiji. Story eri sonde manyiyo. Esonde waliyo omusajja yafunyisiza mukazi we n'omwana omujje na nnyina embuto bombi bali embuto. Either bazadde bombi naye babaddeko bombi nga bali embuto. Esonde wano ku lw'Namugongo. Kyenkugamba nti nze sirina kyenjagaza busajja bw'amaalo. Waliwo akasajja k'otunuulira ddala ng'okalaba endusu zikayiika mu ngalo nga kalina amaalo. Ekyo gwe okitamianga kubeera. Ajja na myaka ki? Waliwo emyaka gye sisobola kujja najjo. Ayinza okuba nga yajja naye nga muto naye n'akulira ewuwo. Ndowooza ye bantuuko. Ekisajja ne kikkira omwana wa ne kimwebakako ne kimufunyisa n'olubuto kyokka tekikomye okwo. Kyamuwasiza? Babadde mu nju eno mu nju emu ne nnyina. Senior 5 omwana ali musira 5 omuwala. Omukazi akajja mubuuza nti olubuto lwani nti lwa daddy. Daddy ki nti ono wa muno. Owawa ne waka. Senior 5 abamukulu. Kyakola aba yali yakikola kitegeera. Abanga kana akawala ka Fati akabba bawasenga waako. Ye gwe gundi. Olutalo lwa Jowilanda ne Pink walutegedde? Gonyumiza. Gonyumiza. Pink agamba Jowilanda bali bamukwano nnyo ng'akyali mu TNS. Kaakati mbu Jowilanda n'amukuba ekikono ewaani ewa Jeff Kiwa. Bwe ye yamugambanga ebigambo. Yukira bagamba ekyagobya Pink basajja. Abo mu TNS mwenyini? Yali ayingiza nnyo abasajja ng'aleeta abasajja ab'enjawulo. Jukira omuntu yenna abasajja bajja ku mulamwa. Kozi abo abaana ba TNS buli omu bamuwa ennyumba ye.
Oloma abane wasula so kati unyumba yo solo gikola mu kyoyagala. Oli yabagaana abasajja ebintu ebyabasajja tayagala bintu bya kukyaza basajja. Oba yali abeeyagalira. Si kyekyo naye nga nange nkiteekako omukono. Ekisinga okujja abaana abawala abo ku mulamwa. Jjukira oli abakutaddemu ssente akusayinize tonnazizza. Otandika pinkuka n'abasajja abenjawulo abasajja mwemanyi muli bayaye mutusingira ddala omusajja asobola basobola n'okkubira omwana omuwala agende ku show omusajja n'amugamba yo bw'obusente bumeka bw'ogenda okima ogenda kima kakadde bakweka emitwalo 2 oli ku kiki ekyo kyebava abaana bavaayo mu TNS amateeka nga mangi kyebava ndowooza mu TNS bavaayo be yagagumira we yagaggawala ani Shiba simugagga Shiba kyali mu TNS yavaayo yamala emyaka 10 kabako naye yavaayo yamala emyaka 10 ani amala akyaliyo 10 gyawera yasobola awuyeta nabana nti kufuna magezi gwe linda spice wanadduke waloja kati kankubulire nina ekintu kyendabye ku bayimbi bonna abo abakazi abagagga abawangadde ne bamaneja abaabwe ensonga esookera ddala kugonda bagonvu nnyo omuntu buli wogondera amateeka ge abajja kuwa buli kimu temusobola beera nga mwena muli baakabi ne mubaako ekigenda mu maaso omu alina ebigendererwa alina okwefuula ki fala omusiru kati abo abayimbi bonna buli omu yasalawo agondera amateeka g'abaani ga manager yes gundi winwaja kyaliyo mu TNS Musangaven gyali ayo naye agumiddeyo soka ombulire ku kwani bwe mbadde nzija kozi bakuyitani mama fangoni abantu balowooza nze nogola ate ekikopo okikubira ku Fangoni Forest sigenda nayo ayi bagamba obaayo era mba oli ku kabajeti ka alien skin nze no alien skin olaba luli waliwo ne president yali ampise nkola interview bwansanga ku press conference eya champion gudo naye najja ne Fangoni mbuuze twabuuza ababoda abaye Fangoni eriwa nze alien skin omwagala bwagazi wamwagala bwagazi nga muntu ebyabaddewo wabirabye ebya bajjo ne gundi naye ne alien skin olutalo luvaawa olutalo we luviira bajjo nze ngamba abantu abo balaka waliwo ekizibu mu ngabana y'ekivulo eki bajjo yali akoledde si kivulu bafunanga abagagga ne babawa akasente okutwala ewagundi bano okutwala ewagundi ne wabasiga gavumenti okutwala omunene gundi bwati tufuna akasente kati ate nawulirako ba ashibaga nga bagamba nti abantu abasinga baddiira akutwala eyo mu banene nga mujazigabana ne bakuwa miliyoni nga 10 ng'oli watwalako miliyoni ago 2 nga ziri zonna zigenda yita mbali ababaza omulimu wabeerawo abaddiiri ngaawo okutwalayo mu process baba bameka baba bangi okujjako nga gw'oli VIP nnyo nga omukulu akwetaaga ng'oyitawo buyisi ng'akumanyi nti gwozze gwe gundi gwe njagala mumundeetere ng'oyitawo buyisi awo era oba olina okufunayo bw'onyiga naye tekibanga kiri naye senga muto ekisooka alien skin abantu bamwagala ate mu sikando ya Palaso abantu bamwagala nnyo to the extent nti n'ebibeera bya IBS bye biri awo nti abantu baali babitegeera nnyo era olaba ennyimba ze ndowooza pate ndeka nkube pate lulinga olukyasoundinga mu matu g'abantu naye abantu bamwagala regardless of byayogera na biki abamu bajja by the way ku kivulu ky'oku Freedom City nga tebamanya kye bajjiridde naye nga bo bazze kulaga one love naye ebizenga bijja biddamu okubeera ku alien skin abamu basooka kumwagala ddamu bulungi ebibuuzo ali intelligent anti kakati obuzibu obuliwo alien skin bwasanze n'abannayuganda oba abannayuganda bwe basanze ne alien skin alien skin si ye muntu ow'okwebuzaabuza ate si ye muntu gw'ogenda onyigira mu ttooke olowooze mbuye anaatambulira ku bibyo byokola ki byoyagala era kuva dda nga yakajja ne we yali nga tannakuba ng'abalagirawo ye ali biki ali bibye ate abannayuganda muli balowooza nti we bakwagala ne bakuwa buli kimu oba olina ggondera bo ate ekitasoboka kubanga
bonna tosobola basanyusa kuba buli omu alina kyakola ki kyakwagalamu buli omu alina kyetaaga yes. Kati omuntu asobola Abannayuganda ye Kyagulanyi kuba ye muyaayi abawa kye baagala owulira okisegeera naye alien skin tagenda kuwa kyoyagala wulira kati ye ekyamulemye balansinga n'abantu fayini omukisa gwamukwata ebyoluyi bya palaso abantu ne bamwagala naye ye yalemwa okukyuka okugenda n'abantu ye yasigalayo mu mbeera yasigalayo eggume lye liri togenda muforcinga kukola biki so kitegeeza yoyagala kati ekyo kyekiri okukyankalanya kitegeeza alien skin n'abantu abamu kati ne balabebe abo we bafunidde ki omukisa ye yagaana okugoberera kugenda ng'akuuta abantu ebigere ekangole so kiba kitegeeza nti ayinza obutawanvuwa nnyo nnyo kaliya ye kubanga abatagenze n'abantu kye baagala ate ng'akataleko olina gana abantu kye baagala kankubulira ekintu kino Abannayuganda tetutegeera tuli magoma gavugira aliwo era gw'oba oli awo ng'okola sanyusa Abannayuganda olina ekikyamu ku mutwe ate gwagenda aba entertainment bakola kusanyusa gwagenda osooka oggwa oba okola sanyusa Abannayuganda kubanga wookolera kye bataagala we bagenda okukola ki okusuulira bagende n'oyo akola ki akola ekyabo akola kye baagala kyobola n'aba opposition bano bakyalemeddwa okulwanisa oli munnaabwe lwansonga ye yasigala awo akola bibye oba omwagala oba tomwagala oba tomwagala ajja kuwaayo obusente okole ki omwagale naye bano abali ku Besigye kati be bamuvuma be bali kwani ku Kyagulanyi era n'omulala wajja era be bamu be bagenda okukola ki era okuzunga be bakyukakyuka kitegeeza tebamanyi walabye akatambi bulungi yes walabye alien skin ekikola kiyakoze yes yazze mu motoka ye emotoka ginalabye yabadde ng'eringa yadde yagala okufaanamu okeyange katono yabadde eringa yafaanamu ko Subaru najja n'atomera emotoka ya Bajjo yabadde mu kika kya Wish ng'epaakinze actually yalina mukyererezi kigazi mu washing bay naye nga yo weeri yabadde eriwo yokka n'agitomera mu maaso wano n'alaba nga okutomera okumu tekuginoze n'adda livansi n'addamu n'agitomera omulundi ogwokubiri n'anyoola adduke kuba yadde atandise okuweeta ndowooza afuluma agende awo omusirikale yabadde awo we yakubidde amasasi emipiira gye anyway lwaki oba otuuka okukola ekintu saagala tulowooze nti yadde alien skin yali amakola naye saagala tulowooze nti ate mulalu tategeera nti asobola okujja okukola ekintu ekyo ng'omuntu tolina kyokoze eki nga tolina kyomukoze bagamba bakubidde oyo omwana nga bamugamba baagala kukola ki kumuwa mulimu mwana ki oyo alien baagala muwa ki mulimu naye yagenze okutuuka like location gye bamuwadde n'asooka asindikayo abaana basanze nga Bajjo waki akola ki nga waali era wojja okusanga abaana basoose kujja ketta nga balingizalingiza kumba oli yeetegese ne pepa ki pepper spray kuba kimanyi bano bayaaye we banasanga nga waali ne basambwa abapanza akakodyo balwana n'olwana ye pepper spray gye yakoze eki kati boye batuuse ku gundi okuketta olaba obaani aliwo jukira kati alien skin bamutiisaako dda nti baagala kukola ki kumutta kati w'omutuma mu kifo w'omuyita mu asooka kusindika bakesi bajje bakole ki pepper spray mbadde ndowooza yazze luvannyuma nga alien amaze okutomera emmotoka yabadde naye tewamwabe nayo ng'ava mu mmotoka ng'agikuba abaana Bajjo anti nga instant ng'emaze okubaawo mu mmotoka ya Balaka ng'agikuba abaana ba alien tewakalabe kati ekintu kiri bwekiti gwe kyolina omumanya Bajja amaze ebbanga ng'avuma alien skin ng'alwana musuula mu buli ngeri naye nga alien agamba anoonya ensonga lwaki Bajja amwesibyeko naye takola ki tagiraba amuvumye n'atuuka n'amuvuma olindooza n'atuuka neyekyawa nga talina poliisi gy'alaba gy'agenda kugenda amulope emusaavinge kuba bali banene nawe naye nze mu life bwe nti bwe ŋŋamba njagala nnyo omuntu aba akoze ekintu ife atuwa ensonga lwaki tubeera ku sayidi ye lwaki twandimuwolereza kyengezaako fulumiri weti nti njagala mukikola kyokoze weerekeremu kali eri abantu bwe baba bakola judgment
kireme kubeera nti bagenda kwebakira kugwe kubanga kyonna kye babadde basobaganye ababiri oba bameka tetumanyi tetwabaddeyo naye ffe tetwasembyeko okulaba ekikola alien kyeyakoze ekyokujja n'atomera emmotoka n'adda livansi n'agitomera ogwokubiri kyefaananyizaamu n'okukwata omuntu n'omukuba essasi oba okumutta kati kankubulira ekintu kino wamma kiregeza ffe newe wandibadde oyimirira ne alien amagulu owulira nga gakuluma sisobola magulu kunnuma nga mpolereza omuntu ali riru nze njagala nnyo obulamu bwange omuntu ali riru kati n'oyo olaba alien yazze n'agitomerera mu kamera naye kati kambuuze ani eyatayikyuli ani eyatayikyuli tewali amanyi olowooza eyatayikyuli omugenzi teyamutta luvannyuma lwa kumunyiiza naye gwe omumanyiiko simumanyi kitegeeza alina kyeyakola n'amunyiiza n'akola ki najja n'amunyiga nga teri amulaba kati ate oyo yaba ow'obulabe ennyo oyo aba wabulabe naye omuntu wazze n'akola ekintu mu kamera kitegeeza akooyo okwefuula nga ali fayini naye azze okulaga obulumi bwe nti gundi kikomonyize ekimala kyenalabyewo awo nti wabadde wasobola okubeerawo olutalo lukasigu n'emirambo ne gigwa mu kikolwa ekijjasi ekyakukuuma tempa kukuuma busongo kubanga alien gyavudde moto teri muntu yali akunyiziza n'obulira ng'weteri kintu kisinga nnyiza nga muntu kuzuukukirako ogenda ku Twitter ya Bajjo waliyo posti za alien zokka nga amuvuma ogenda ku akaunti ye waliyo posti zokka buli waagenda ku TV waliwo gundi posti zokka alien mutuufu n'okureactinga mutuufu naye the moment senga muto gy'okwata emmotoka yo nojja ewange mu maka n'oyingira gate yange n'onkolerako obulumbaganye wange kifo kya Bajjo nojja ewange womanyira nti era alien yazza kimanyi mugati gwa Bajjo gubatuga nze saagala kuga nti nze ne Bajjo simusinkana nkosaga nti Bajjo nti nafunye sente sinalya ku sente ya Bajjo wadde nenze nkugamba nti alien mutuufu kituufu Bajjo abadde atudde nnyo ku alien namulabako ne stories zatandika kusanyuka TV ezo ekintu kino wammanga alien yazze n'akoona emmotoka ng'akimanyi nankalu kuba Bajjo teyabadde mmotoka yabadde awungeesa erandinze najja n'agikoona emirundi ekyo tokiteekako garanti yagikoonye emirundi emeka ebiri statement za Bajjo mu ka video zabadde ki kuba amasasi kuba anti yabadde adduka kuba emmotoka emipiira gemateeka mukikube gemateeka yabadde alina okuba empiira si mipiira nagyo kayagambye kuba etteeka alijjawo eriragira omuntu akuba amasasi mbuuza bubuuza kyobuuza kituufu nange sina answer audacity eragira omuntu okuba nga naye civilian nga naye wa bulijjo paper spray eyo spray kintu kikozesebwa bantu ba police security eringa gadget ya security audacity yagijjewa ebeera nayo ye yagijjewa yennyini oba engeri gye babeera mu bivuluvulu biki balina okuba n'ebyuma yate ng'emundu abantu bazirina wano eno video yabadde erina obwa mafia bweyolesa so Bajjo ne alien buli omu yabadde mu nsobi Bajjo ne alien bigwerawa ewa olaba biyinza kugwerawa era bigenda kugwera mu kwesonyiwa simagundi mwesonyiwe sima tetwagala biki era teri kiddako kyovula nkugane ne alien newe yali tute Bajjo ku police era yali maliriza amala buki mumazi sente ze na budde wangere era mugenda bulyanga bigwereddeyo sima koti sima bikinga webityo nga bigenza nga babajjeko engalo oli awaddeyo bondi biki bamutadde ng'ate lutalo luddamu oba engeri bali mu limelight bo obulambu bwe bujja butambuliramu ebyo ebintu byakubeera ku TV kubeera kwevuma kwekola ki of course bona byabakoledde buli omu kyamukoledde ate wana Uganda terigulira eddungi litunda teri ayagala birungi kati gwe kankubuli ojja scrolling ku TikTok osangeko gwe bawaana ayogera ebyenkulaakulana motivation speaker ka video ke kabako views 2 naye osange kaseegu osange antikaduuka osange kusenga muto Queen Masolo ye abeera ajjuza views we gendako osange gwe bawaana oyo golaba yazimba ebizimbe oyo golaba yakola bwati nawe oba okkirira n'osanga gwe bawemulo sokka n'okyama n'ogamba ono gwe batta story kikansoke namunoonyera
Ebbulira eddungi terina kye likola era mu bonna buli omu kyakoze eki kyamukoledde ate tunaddaawo kale katulayo gye binaggwera naye nga bajjo ne habit munani bajjo n'oyo omusajja alien skin buli omu yategedde waayimira buli omu yategedde amaanyi ga alien skin alina ekibula ekisobola okugyawo wo n'atomera emmotoka zo n'oli naye yalaze amaanyi ge akali akatatya mmundu nako kantiisizaamu akalumbya wakalabye akadde kaagala okukwata omusirikale bawonsa wa alien oli yajjayo musikatsi ku stage oli omwana yamugiza ati nemmundu naleeta ye yaleese ettaffaali n'agamba abaana bagira ennaku tewalaba ne kayunga abakwata abasirikale nga bala n'emmundu ababayoola bye bakwata abasirikale jeeke ate no balina abamilitale naye n'omusirikale bambi nnyongera omwebaza yabadde so professional n'atakuba masasi ku nyama kubanga yabadde asobola okuttira waawo amasasi n'agakuba ku ki ku mipiira gya mmotoka n'atakuba muntu ne babawunsa baalyenera nnyongero bebaza nti bwe bafulumye emmotoka bwe bati nga bemmanyi effujjo ly'ab'enkoola babadde basobola okumusalako ne bamukwata omusirikale ne bakuba mukubi badde basobola okuyiiya emmundu ne bagifuna engeri gye bagimuggyako ne bamukuba kuba badde alina emmundu yabadde ogu yekka oyo nga ate kimundu bino ebya seculiko obimanyi so abaana ate alien uyo asomako ne kakoza mutale aleka abaana yabawa training y'emmundu musajja mu alien nayo bani yamunaza ekyogo abasajja bamukubye left hand naye akuba yefulambu takuba naye akuba bamukubye kati ejjo yayambo ejjo yayambalidde era alina we yayambalidde Kyagulanyi simanyi Kyagulanyi atali mu struggle azimbe y'essomero lya UPE simanyi atunde One Love Beach atunde amakaga ag'ebusabala simanyi atunde Kamosha naye alina we yalumbidde Kyagulanyi kuba nti kiyerabidde nti bina byadagamba Kyagulanyi naye yabikola tanabayingira struggle kyengamba kyenagambye abaana kiri ekintu ekyo kimu Bobi Wine ye ebyaddala mukodo avaako yadde n'ekikumi yadde n'ekyo okitegeera naye omuggyako ebintu ebyo era omujjako omukisa oba n'omujjako ekiki ekikolimo Big Eye yali amujjeko ekikisira nti yazze n'akinaaza yagenze nedda mu ebyo omujjako ekikolimo oba ekisiraani oba omukisa kati olaba Abannayuganda lwakuba tebaagala mmanya Abannayuganda abamu bakyali basiru oba ani abafuga okimanyi nti abantu bangi okimanyi Abannayuganda abamu basiru mu ngeri eno mbu balowooza mbu akedde mu tawuni najja n'anona omutwalo n'atuula ne yeetala ekibuga kiramba mbu yalina ssente Abannayuganda tebamanyi mbu tuli mu nsi eno ng'olina okukola emirimu gya mirundi ng'egyo okubeerawo oyimirizaawo bulamu bwo ye abaatunuuliddeako kokka kaakola emisana ssaawa n'afuna omutwalo n'afukamira n'alinda Katonda ayambe eno ensi Katonda takyayamba muntu musiru Bobi Wine saawa zino nze naage Bobi Wine ka bizinensi we kali kalamba omukozesa mu ngeri eno w'osalawo okumuwaana waliwo n'abaana benda kati ujuzirama bamwadde akakadde k'essente just kugamba mbu ye awagira Bobi Wine owafangoni n'amugamba asoma ennamba n'akamuwa n'amugamba toddanga muvuma Bobi Wine okitegedde gwomanyi abaana abakeesi bakubobi Wine kulive nga yeyambudde omanyi abaana abakeesi baku Bobi Wine n'abasayiningira empapula ne bafuluma bangi nnyo kyovula abaana abali eyebweru baagala nnyani Bobi Wine bangi basayiningidde ate bagenda mu nsi ziri ezaddala ate wali era n'ababonyebonye ku lulwe nkyakugamba omanyi abaana bakafuna abakazi ab'ebbeeyi ddala nga bo baayagala obukulembeze bwe Uganda bukyuke nga ye wakitegeera nti naawe okisapoti ng'olina serebo oli w'amaanyi nga babateekamu ssente obamanyi nabalabe bamusikapale bali mukweja vaana bangi lamono owa Sami the Mighty Family okyamuyita levo zaffe Sami oyo Sami tava ku nnyonyi oli yafuna omusajja omukazi mugagga nnyo naye yamujja mu struggle abantu bangi bakyusiza obulamu bwabwe just okweyita bannopo gomanyi abayitawo ku kadi ya nopo bokaboka museera bya Bobi Wine bangi bafuna obulamu obulungi bangi bakozesezza struggle just okola ki obala kiriko n'omanya mbu oyo yaliko amasannyalaze gwe n'okola ki oba si kyo omanyi abakyusiza obulamu just lwakwefuulira Kyagulanyi ne beefuula abamuwalana
nga naye bo mana amazima munda bagamanyi nga wobaddako munda bamwagala tebamuyinaako obuzibu naye nga ku kamera bamuwandira naye ng'oli ali ku maanyi ga ssente tosigwamulisa Fulufiga yakyogera direct talivuma Kyagulanyi kuba Fulufiga yagamba okubeerawo kwe n'ensi okumutegeera yadde ekikopa kikubeera ni Kyagulanyi nze nina ekintu kyensuubira abamu ku bantu 50% abavuma Kyagulanyi be ba true diehards ba Kyagulanyi baturu naye ng'amuvuma naye ye nga yakitegeera nti we namuvuma mu butuufu balina okumpisamu eggaali balina okumpa akaki nga ye aliiraawo kujevuna Kyagulanyi Starboss wamulabye bigayi bamugyeko envumbombu bigayi alina ogenda mu pipa ye bamwonyokeza ekyogero kyogamba tagenda kuddamu kukubwa bucupa nedda bigayi baminze namusanyukiddeko nange I was very happy bamuwadde akakofiira ne kamutuuka bigayi at least for now alabika akola ki yategedde yeebaka n'afuna ku tulo abantu tebamusongasongamu naye ate teyeevuga speed waliwo abadde bamuvuga speed simanga akozese chance y'amawulire gamwongereko week number simanga akole conference yegwe conference wagirabye nagirabye omabega ku background walabyewo obutebe bunane bufulago obw'ekitondotondo anti Starboss naye weda buli namawulire buli munamawulire gwenkubira ne mugamba waye tugende mu conference ya bigayi ng'agamba nze ŋŋendayo kukolayo ki simanyi kadaga ateeka ekivulu bigayi waliwo yangambye Boyo bigayi talina sente zavaamu agaba 3,500 zavaamu mawulire gundi yamugoba omukyala gwe yalina Doniani Donizera yamugoba naye ng'omanyi mu nefo conference ya Philippines abaana tebazze kasaba mugyeko kavieti yeriyo president yamudiddemu anti nze kyenjagala omulaga kiri ekintu ekyo nawudde mu president yamutadde mu program egende US Nupu Support Soldier babikebyo bibiri obatambala either bantu bakulu ab'obuvunaanyizibwa nga bo baba bajja mu kivulu bajjira nsonga okitegeera oba si kyo nga bano abavubuka b'oku intaneti ate abasinga baliwa bweru kati woba otegeka ekivulu wano olina obbalaba abantu abagenda okujjira ensonga ate baagala strictly music luyimba lulungi nga lwe lugenda okukola ki okuzanyibwa ate bano bawoolola abasobola okujja lwakuba kati bigayi talina music viiramu awo doleva suula indicator siruyimba nkugambye nubbo eyina abantu abo omuntu wa wansi ono owa ddala oyo akeera ku makya n'afumba obuugi n'akola kyabo abantu wa wansi abo ng'aba David Lutalo okitegeera abo bali real bantu be baddala ne bana ba foot soldier bali ebweru kati abaalizze bana aba vibe just bamwadde akakofiira baliwa bali bweru okitegeera bakadaama basekadaama okitegeera abalala abaalizze bajja nnyimba tebajja bya vibe kitegeeza alina okuba luyimba n'alyoka akola ki abayita ndowooza olaye mu ne conference n'abanamawulire yadde yabadde n'eggulire yalemeddwa bayita bakole ki kwanza oluyimba lwolupya oluyimba lwasemba azibandi material alina okwesootinga noonye so big up for yourself big high kiwatuuseko munaye abasajja baatoba n'ekintu ekyo Ronald Mayenje akyatagala nakyo ashibakata akyatagala nakyo gundi agamba bajjo Bubigayi bagenda mugulya helicopter mbo simanyanga kakati buli ategeka ekivulu atekeko bigayi simanya agenda okwaniriza ne kabaka mu nkuuka simanya yagenda nawulidde nti bamutadde president yamutadde ku list president agenda mu America nakuza mwezi awo maaso naye kwali kubagenda okugenda so ayinza obbanga yamusonyi ye by the way Kyagulanyi tanyigira abantu abo naye eno public yebakolako ettabbo public yebaviirayo naye Kyagulanyi taddanga ona era ne badde nga bamubuuza mu interviews ez'enjawulo taddanga ona agamba nti oyo simwagala oyo muwala najasa abawala mwakole kyayagala anti kakati ebiseera ebisinga ng'ovudde ku bantu Kyagulanyi mukozi wa ssente lwakuba abantu kyabalimu okumanya ate naye ebiseera ebisinga tayagala nnyigirako omuntu ng'akimanyi naye anoonya kasente kyovudola atakuuma eyo nnugu okitegeera
oli mugezi naye ate tasobola kudda ku mugezi munnamu kuba ekikono bantu abali olufango ni lwakulemeramu olemeramu olwali tamwagala omusajja ali mu struggle era olaba alina wagitusiza mbu ali mukola sente omuntu akola sente awaayo obulamu ate kati kankubulire waba ali mu struggle nga tayagala sente nze siwakanyangako nti Bobi ali mu struggle omwami oyo ali mu struggle ekola ki eyaddala kuba saawa zino gavumenti yeetaaga opposition egiteekeko akatwe ejjukire byeyina okukola ate able candidate nkiddamu tewali able candidate wano asobola teeka ku gavumenti katunga Bobi Wine gwe mulinawo ekyo nkiddamu era nkikiriza ku ground ne ku media yakola ki yaliwo naye ate era okubeera mu struggle tekimugana kujjukira nti alina okulya n'okunywa n'akasente alina okukola n'abaana balina osoma ekyo tokyerabira ate era by the way si yasoose kubanga ne ba oppositions abasinga mu mawanga agenda balina akasente tekitegeeza nti Moise Katumbi owawa e Congo alina n'essaayo ky'ennyonyi alina ne ttiimu y'omupiira Tipi Mazembe alina na biki lwakuba kati obuzibu obuliwo bannayuganda bano tebaagala mmanya mazima nze nabagamba eggwanga lijja terera nnyo ng'omuntu omanyiza amazima n'ogafeesinga ate okimanyi mbw aba opposition b'e Uganda batyo ogamba bannayuganda nti babasasula so nga omuntu okubeera wa opposition naawe sa gavumenti ekusasula obadde ki gavumenti yawe esasula gavumenti yeyeetera gwe tozaagala sente ezo lwaki ogenda n'ofuuka opposition kati mpaamu emyaka 10 ayi gavumenti yete temwagala mazima emyaka 10 gyogedde gavumenti egenda okubaawo egenda kuba terina opposition gavumenti yeteekamu opposition sente emyaka 10 gyogeddeko naye abannayuganda olw'okuba balina ennogo n'effutwa tebaagala mmanya mazima kati n'aba opposition batyo balaga nti bafuna akasente era babakweka njagala tukomye wano olwaleero njagala bagaliza omanyi gw'oyagala nnyo Bobi Wine toyagala mazima njagala bagaliza edda Bobi Wine ng'akyayimba lindako edda Bobi Wine ng'akyayimba teyalaganga ebyobugagga bye ate kakati ani mugano mbuza teyalaganga ebyobugagga bye obiraga wa najja nagana naguze eryate eryakabenje simayanga naguze ate yali ayongeddeko ki naye kati weyayingira mu politics anda yongerangako sente zonna zigenda byabufuzi n'amala abalaga ebyobugagga sente azijjawa temujamwongera kalulu sente tobolaba ekitebe tewakirabye kankubuli tewalabye ekitebe kamweyo naye tojja kuntekamu ebyo ebintu by'abasiru naawe ate ebiriwe by'abasiru zani mu buufu awo leero kakumezze kubuulira ni mu buufu gwogamba mbu takyalaga byabugagga byakola mu gavumenti alyoka abiraga abakozi ba gavumenti balina okulaga ebyobugagga ewa IGG okuba yayingira ebyobufuzi teyaddamu balaga yadde n'ekyobugagga yadde n'ekyo anti era tekikkirizibwa sekikkirizibwa bannabyabufuzi bonna tebakkirizibwa kumala ganja byabugagga byabwe okuggyako nga IGG yabibasabye kwekyo mujja mmere entondo kisawa zinali wala nnyo ate ffe tumubanja ki mujja mmere anaye bana abantu nze sirina kyemmanja Bobi Wine mulimu abanupu abamu ono nsonyiwa nga balinga be baafukirafukira enkali mu mutwe nga tebategeera ababayiwamu obuugi Mwagala okulisinga okuddaawo kozesa Bobi Wine revolution abanupu bali ku mulamu ate bano abawomesa omuzeeyi gikozesa ofune ssente kubanga n'abayenale mu bavudde eri bali mukozesa Bobi Wine befuula bamwagala ate abali mu kuwomesa muzeeyi abali mu kuwomesa yawooma naku fulufiga ng'alumba seninde balamusizza abali mwene ogulufu Museveni awooma anti waliwo omuyimbi yayimba oluyimba n'akola n'ekivulo kiramba bamuyita Munnamasaka basomba n'abantu balambo baleete concert yalina kollo weeks nga 3 eziyise bagiyita Museveni awooma Museveni awooma byonna n'ebyokoze biwoomerera toluuyangako toluyanga Museveni awooma kiyakoze seninde nadde metagenda ku movement ne giyasembye mu maaso nga atandise okugjayo ebitundu by'omubiri olinga ennankani olinga ekidomola naye muzeeyi wamwe awooma ekituufu Museveni awooma omuntu asobola bba na ssente n'abanga byakola tebiwooma owulira abalya kati ntezizo gatta anfangoni ssente banaye mbaagala nnyo njagala okubanga ndeka mbakomya wano emboozi ya senga muto ebeera etaba buli kaseera taggwesa binyuma naye gyala mwesonyiwa katandisa omukulembeze w'eggwanga awo mba muvaako
basaagala kumanya mukulembeze ali mu struggle atulwanira tufune eddembe lyaffe omwana aberenga asoma afune omulimu omusirikale aberenga akola asasulwe minimum wage berenga weeribo ojja ku mulimu ng'omanya sente z'onoosasulwa mwezi oguwako bakusasule omulimi aberenga alima ebintu bya bitunde era ng'afune sente sente yaffe eddemu efune value byetuliko yenteekateeka ze tuliko zonna g'oli ku muze yawoma bane mbaagala nnyo nze muzzukulu wa Kisolo Matinkyemba mubeere bulungi era mweraba